Olubereberye essula 38. Awo olwatuuka mu biro ebyo, Yuda n'ava mu baganda be n'aserengeta, n'ayingira mu nnyumba ey'omu Adulamu, erinnya lye Kira. Yuda n'alabayo omukazi, omwana w'Omukanani erinnya lye Suwa, n'amutwala n'ayingira gy'ali, n'aba olubuto n'azaala omwana ow'obulenzi. Yuda n'amutuma erinnya lye Eri. N'aba olubuto nate n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuma erinnya lye Onani. Era nate n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuma erinnya lye Sera. Ne Yuda yali mu Kezibi bwe yamuzaala. Yuda n'awasiza Eri omwana w'omubereberye omukazi erinnya lye Tamali. Olw'omusanvu, ne Eri omubereberye wa Yuda yali mubi mu maaso ga Mukama. Mukama n'amutta. Yuda n'agamba Onani nti, yingira eri omukazi wa muganda wo, omuwase nga bwe kigwanira muganda wa bba, oddizeewo muganda we ezzadde. Onani n'ategeera ng'ezzadde teririba lirye. Awo olwatuuka bwe yayingira eri omukazi wa muganda we, n'agafuka wansi aleme okuwa muganda we ezzadde. N'ekigambo kye yakola kyali kibi mu maaso ga Mukama, n'oyo n'amutta. 11. Yuda n'alyoka agamba Tamali muka mwana we nti, beerera awo nnamwandu mu nnyumba ya kitaawo okutuusa Seera omwana wange lw'alimala okukula, kubanga yayogera nti, n'oyo aleme okufa nga baganda be. Tamali n'agenda n'abeera mu nnyumba ya kitaawe. Ebiro ne biyitawo, muwala wa Suwa omukazi wa Yuda n'afa. Yuda n'ayabya olumbe, n'ayambuka ye ne mukwano gwe Kira Omwadulamu e Timuna eri basajja be abaasala endiga ebyoya. 13. Ne babuulira Tamali nti, laba, ssezaalawo ayambuka e Timuna okusala endiga ze ebyoya. N'ayambulamu ebyambalo eby'obwannamwandu bwe, ne yeebika olugoye olw'oku mutwe, ne yeewumba n'atuula mu mulyango gwa Enayimu, ekiro ku maaso, ekiro ekiri ku kkubo erigenda e Timuna, kubanga yalaba nga Seera amaze okukula ne batamumuwa okumuwasa. 15. Yuda bwe yamulaba n'alowooza nga mwenzi, kubanga yali yeebisse mu maaso. N'akyamira gy'ali okuva ku kkubo, n'ayogera nti, kale nno kwegayiridde nnyingire gy'oli, kubanga teyamanya nga ye mukwamwana we. N'ayogera nti, onompa ki bw'onooyingira gye ndi? N'ayogera nti, ndikuweereza omwana gw'embuzi ogw'omu kisibo. N'ayogera nti, onompa omusingo okutuusa. N'ayogera nti, onompa omusingo okutuusa lw'oliguweereza. N'ayogera nti, musingo ki gwe nnaakuwa? N'ayogera nti, akabonero ko n'akajegere ko n'omuggo gwo oguli mu mukono gwo. N'abimuwa n'ayingira gy'ali, naye n'aba olubuto olulwe. N'agolokoka ne yeegendera. N'ayambulamu olw'okubikka ku mutwe, n'ayambala ebyambalo eby'obwannamwandu bwe. 20. Yuda n'aweereza omwana gw'embuzi mu mukono gwa mukwano gwe Omwadulamu, okuweebwa omusingo mu mukono gw'omukazi, naye n'atamulaba. N'alyoka abuuza abasajja ab'ekifo nti, omwenzi ali ludda wa eyali Nayimu ku mabbali g'ekkubo? Ne boogera nti, tewabanga wano mwenzi. 22. N'addayo eri Yuda n'ayogera nti, simulabye. Era n'abasajja ab'ekifo
boogedde tewabanga wano mwenzi. Yuda n'ayogera nti, agyetwalire tuleme okukwatibwa ensonyi. Laba naweereza omwana ogwo ogw'embuzi, naawe n'otomulaba. 24. Awo olwatuuka emyezi ng'esatu bwe gyayitawo, ne babuulira Yuda nti Tamali muka mwana we yayenda, era nate laba ali lubuto lwa bwenzi. Yuda n'ayogera nti mumufulumye bamwokye. Bwe baamufulumya n'atumira ssezaala we ng'ayogera nti, musajja nannyini bino yeyanjirwa olubuto. N'ayogera nti, tegeera nkwegayiridde, bino byani? Akabonero n'obujegere n'omuggo. Yuda n'abikkiriza n'ayogera nti, ansinze nze okuba omutuukirivu, kubanga saamuwa Seera omwana wange. N'atamumanya nate lwakubiri. Awo olwatuuka entuuko ze bwe zaatuuka okuzaala, laba abalongo ne baba mu lubuto lwe 28. Bwe yali anaatera okuzaala, omu n'afulumya engalo ze, omuzaalisa n'azikwata n'asiba akagoye akamyufu ku ngalo ze, ng'ayogera nti, ono ye yasoose okufuluma. Awo olwatuuka bwe yazzaayo engalo, laba muganda we n'afuluma, n'ayogera nti, kiki ekikuwaguzza wekka? Erinnya lye kyeryava lituumibwa Pereezi. Oluvannyuma muganda we n'afuluma, yalina akagoye akamyufu mu ngalo ze, n'atuumwa erinnya Zeera.